Hello. Kale Trump buza kuba. People power. Our power. People power. Demusanji for nyo okubanga ndi maaso gammwe si kyangu. Ebyaddala kansoko okwebaza abakulembeze abali eno e Dubai. Mwebale nnyo mwebalire ddala okwasaganya omulimu okubanga kugenda buggwako. Temuggwamu maanyi wabula tulemezeemu. Tulemezaamu tugenda tuula ku ki ntebe. Mama w'abaana gyali abatumidde naye manyi naye agenda kujja kwamwamumbuuzizza naye nga womanyirigwa bitalaze naye ajja kukola ki. Nebaza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagambye mukwano gwange pulezidenti kwekwaŋŋanako wali enakitubo musoza Balamu ebiseera ebyo ebya Lediyo Simba oba mubijjukira ebyo. Muganda wange oyo n'agamba Kapere mbulirayo akacupa kasoda nengafaanana bubi nebyaddala tosobola kuntuukirira. Naye pulezidenti wananga leeterayo akacupa nekaleeta kali ka Coca-Cola nekakwasaganya osegera. Naye nebaza pulezidenti wange Kigozi sala yonna owulira Ffumbe akoze eki temumanya tugenda tutuula ku ntebe tugenda kubeera bulungi. Bannayuganda mwenna baba oli eno ng'okimanyi ng'oli eno wallahi ogenda kubeera bulungi mu nsi yaffe Uganda. Era ensigwa era Uganda yaffe abannayuganda si abagwira siwe kiri. Nebaza baganda baffe betwazze nabo muganda wange Kameramaani ne muganda waffe oyo omulala oyo naawe kwebaza muganda wange. Naye wallahi kubuulire teri kitaggwa nte nali simanyi nti nkigirinyamu naye saatidde. Naye pulezidenti wakoze bubi obutambuulira nti njija. Wallahi naalize nga neetegese nemanya nti nzemu ne miliyoni zange enganya nengulako iPhone nengulako ebisaati ebyakabi nengulako ebigatta ebyakabi naye kati mazima ga Katonda wolengera kuddayo nga siina wadde esimu yange yino nfu. Abantu basibukira kundaba bulayivu temulanga esimu etyangalana ababalanoga nti esimu yakapira alabika akoze tattaala. One day, tuwala omuntu apostate nakola ki natategeka kikoze ki kimuse. Nembagala nnyo. I love you. My president, I love you so much. I love you so much. People power. Our power. Nemusanyifu nnyo okubanga ndi maaso gammwe si kyangu. Ebyaddala kansoko okwebaza abakulembeze abali eno e Dubai. Mwebale nnyo mwebalire ddala okwasaganya omulimu okubanga kugenda buggwako. Temuggwamu maanyi wabula tulemezeemu. Tukole ki? Tulemezeemu. Bwe tulemezaamu tugenda tuula ku ki ntebe. Mama w'abaana gyali abatumidde naye manyi naye agenda kujja kwamwamumbuuzizza naye nga womanyirigwa bitalaze naye ajja kukola ki. Nebaza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wabagambye mukwano gwange pulezidenti kwekwaŋŋanako wali enakitubo musoza Balamu ebiseera ebyo ebya Lediyo Simba oba mubijjukira ebyo. Muganda wange oyo n'agamba Kapere mbulirayo akacupa kasoda nengafaanana bubi ng'ebyaddala tosobola kuntuukirira. Naye pulezidenti wananga leeterayo akacupa nekaleeta kali ka Coca-Cola nekakwasaganya osegera. Naye nebaza pulezidenti wange Kigozi sala yonna bw'owulira Ffumbe kakoze eki kawedde mumanya tugenda tutuula ku ntebe tugenda kubeera bulungi.
Bannayuganda mwenna bwe oli eno ng'okimanyi ng'oli eno, wallahi ogenda kubeera bulungi mu nsi yaffe Uganda. Uganda yaffe y'Abannayuganda si abagwira. Siwe giri ne baganda baffe be twazze nabo, muganda wange kameramaani ne muganda waffe oyo omulala oyo naawe kwebaza muganda wange. Naye wallahi kubuulire teri kitaggwa, nze nali simanyi nti nkigirinnyamu naye saatidde naye pulezidenti wakoze bubi omutambuulira nti njija. Wallahi naalize nga neetegese nemanya nti nzemu ne miliyoni zange nganya, nengulako iPhone, nengulako ebisaati ebyakabi, nengulako ebigato ebyakabi, naye kati mazima ga Katonda wallahi ngenda kuddayo nga siina ate wadde esimu yange yino nfu. Abantu abasibitira kundaba kulaivu temulanga esimu ekyangalana, abamu baagala nogala nti esimu yakati alabika akoze tattaala. Naye one day tewalaba omuntu apasiteti nakola ki nga tategedde kikoze. Okusookera ddala nsanyuse nnyo okubalabako. Nasirabako kye mbagamba biri bintu bibiri. Ekisookera ddala tuli Dubai kweri? Badde manyi tuli Italy nga wanyogoga leero. Ekirala, and this is very serious, njaga tukiyige leero, omukolo gwonna gw'oliko muganda wange bwe musinkana nga Bannayuganda, ekisooka musookanga kuyimba luyimba lwa ggwanga, national anthem. Ekyo ekirabo twakisikira kuva ku bajjajja baffe. That song is full of spiritual enrichment. That is a prayer. That is a weapon that we must keep using. So musookanga kuyimba luyimba lwa ggwanga, ate naawe atalumanyifuba oluyige ebitundu byonna. Our national anthem is a prayer. Eyo basaala. O Uganda, may God uphold thee. Mukimanyi nti Katonda ayagala birungi. Katonda abeera kusaidia future ennungi. So oluyimba olwo muluyimbanga ate mulijjanga ku mutima, kyekisooka. Ekyokubiri, okusinziira ku region gye weesanzeemu ebirala bisobola okweyongerako, oba luyimba lw'eggwanga lyo oba ki, naye nga national anthem yesoose. Then temwerabiranga kuyimba luyimba lwa struggle yaffe. That also is a promise that you give to yourself. Olutalo nga luwedde tujja kwambala engule. Tetukyogera bwogezi, tukikkiriza kijja kubaawo. Ate tugenda kirabako in our lifetime. Temukikolanga nga kinyumu, bino bya ddala. Believe it. It is only what you believe that you achieve. So believe it. Oluyimba oluyimbe nga lujjeva ku mutima, kubanga ekigambo ky'oyogera ne mu ddiini zaffe ez'enjawulo zituyigiriza nti ekigambo kino kitonda. So ekigambo kasita okifulumya ojja ku actinga to it. So sing with confidence that after this struggle we shall wear the victor's crown with pride. Njagala okibajjukiza baganda bange. Mwebale nnyo, mwebale eddala emirimu gye mukola. Nabagambyeko wali ewa Hasani ku Mpombo. Nabadde nkimininga bannange mukola omulimu munene nnyo. Munene nnyo. Twebaze Katonda nti ffe ku generation yaffe okubeera star, okubeera serebu, toyina kweyambula, toyina kuba na kabina kanene, toyina kuzina mazina, oyina kwogera bwogezi mazima ofuuke star. Nze wano ndaba basita bangi bendaba wano, ndabye omu ku basita ali wali simanyi esadamani bakebe, ndabye star oli kyali wange Umarukeizi. Remind me the name. Atoya yafuuka na bondi anamulabi Kat Eugene n'abalala ba Hassan the Rocks n'abalala banaye muli basita bange, nabye ne ku serebu wange wano Abira n'abalala. So njagala mumanye bannange ebigambo bimwogera bikiikirira abantu bangi nnyo. Tuwuliziganya oba nabagamba buli omu afuuke kyagulanyi. Bangi mumanye ennyimba zange, but I'm sure mwabali wano ne Bannayuganda okwetola ensi yonna bwe bamugamba Bobi Wine tasooka kulowooza ku nnyimba ze, asooka kulowooza ku Bobi kyakkiririzaamu. Mukitegeera kyekitugatta. Let us make
patriotism, the new sexy, the new trend, the new classy, the new fashion. Let us make love for our country fashionable. Era omuntu atayagala gwanga lye abeere fala. Ne bw'aba muwala mulungi ate toyinza mwegomba nga tayagala nsimbi. Ate namwe abawala kyali ne bw'aba nga alina ssente meka nga tayagala Uganda oba nga tayagala nkyukakyuka mu Uganda oyo aba fala. So mwebale nnyo mwebale bye mukola, let me tell you this, bye mukola biri effective. Muwuliriza gwanga lye abeere fala. Ne bw'aba mwana mulungi ate toyinza mwegomba nga tayagala nsimbi. Ate namwe abawala kyali ne bw'aba nga alina ssente meka nga tayagala Uganda oba nga tayagala nkyukakyuka mu Uganda oyo aba fala. Bye mukola biri effective. Muwuliriza. Muwuliriza. Your work is very effective. The regime eri ku panic. Tovolaba ne mutabani wa Tete Mutamiivu aba ku Twitter agenda okulaba akaliro ka tabuse n'akomawo n'addayo n'akomawo n'addayo n'akomawo. So mulemezeemu baganda bange bw'olaba nga batandise n'okugenda mulabye nti mubeera eno ne musabula ne bagenda eri ne batiisatiisa abantu bo ne bagamba katugenda kuleeta etteeka nga bw'ombaniga gavumenti ya Museveni nga bakwata abantu bo nga bakuteeka ku kisawe. Kitegeeza nti akaliro bakawulira temulekera. Nze mbeera Uganda lwaki tebankwata kale?